alright musibye mutya mugamba mutya mwenna abeekuumidde Kachumbaali Top TV mbagala nnyo mwebale ku subscribinga mwebale kubeerako nga mulaba mwebale ku sharinga comments mziraba mbagala nnyo naddala aba commentinga yes ne muwabula ne mugamba ate twongeremu kino remember this channel is ours yange naawe ne munno so keep on sharing keep on commenting ekiba kiganye kyonna tuba tujja kitereeza nekiba ensobi ebeerawo yes tusonyiwagane ate tulabe nga tugenda maaso n'olwaleero tulese emboozi ya mwana muwala ya Zari Hasan and Zahara Totto you know nga luna bagenda wala abantu bano balina ebintu byebafaanaganya bombi ekisooka bonna ba socialites ekyokubiri bonna azin si bafumbo nti ono ali mu maka gano ono ali mu maka gano wabula bonna nga bw'omanyi bagenda n'avaayo oli n'agenda n'ayagala ono n'avaayo so embeera eriwo naye nga Zahara Totto yavuddeyo n'akomentinga ku musajja Zari Hasan omupya kati gw'alina agamba nti omusajja oyo amwagalako lwa gundi esente ze yes tukimanyi nno omusajja mugagga ate ne background ye nti yamaanyi so nti nno Zari yekyabala you know Zari tagenda wantu nga tagenda watafuna ekyo kyo mukimanyi bulungi remember bw'otunuulira ku background ze basajja bazayagala yayagalako omusajja the rate Ivan Semwanga ebiseera byali akava UK ne beesanga South Africa ne baagalana ne bazaala abaana be basatu ebibaawo ne bibaawo n'avaayo n'agenda ewa Diamond Platnumz n'amuzalira abaana babiri ebyabaawo ne bibaawo siwo ne baawukana n'abeerakaawo n'afunawo awuggayo omulala gwe bayita King Bear ne babeerakaawo mulaavu still ne bavaayo n'asooka n'atagalatalagakaawo simanya gulunedi simanya biki finally yafunye omulenzi kati oba mulenzi oba musajja kyonna ky'oyinza obeera nga omuyita naye nga is a rich guy era batambula bonna ennaku zino mu shoppings actually bamuyita ne geek shopper nti buli we babeera wonna babeera mu shopping babeera mu Snapchat you get so nti nno Zahara Totto yagamba nti nno ekimumwagaza lwakuba nti nno alina akasente of which nawe ojja kyeddira muyinza okukomentinga awo is it because family background ya guy nungi oba akasente oba is a really true love you know tuyinza okugamba nti nno amwagala akasente oba ki naye nga beeyagala nga is a true love you know omukazi bwabeera nga bamanyire okubeera n'abasajja oba n'omusajja oba mu bufumbo however much nti nne bibeerawo circumstances ne zibaawo ne mwawukana naye era still obeera okyayagala okubeera ki settled so tuyinza obeera nga tuli awo naye nga ne Zari ayagala kubeera settled awummule however batunuulya guy ono background ye naddala in terms of relationship si yamaanyi nnyo ate akyali muvubuka muto eva much Zari alayika bulungi naye mukyala mukulu truth be said mukyala mukulu so kati olutalo ne tujja lubalukawo Zari n'agamba Zahara Totto wenzijira mu Kampala omanyi ogenda sabulwa ngenda kusabula wonna we naakusanga remember nti Zari ayina bategese ku Pearl of Africa akakayiseemu ku Pearl of Africa bategese this weekend so n'agamba ngenda ova mu Kampala okuddayo ku Lwokusatu ajaba afulumye ekibuga nga Zahara Totto maze okukusabula oyogera nnyo remember asegwe mulundi gwabwe ogusoose okusabukasabuka nga bayisinganya ebigambo ne mabegako baavaayo ne bagirako ne beevumamu kaawo n'amugamba n'olubuto lunene instead of concentrating to your big bear otereza olubuto ozze ku nze nakola dda ssente zange nga Zari yayogera ebigambo ebyo so n'olwaleero tetumanyi kigenda kuggwera naye for us Kachumbaali gwebeerako buli kimu gyabeera okimanya bamusabudde ku Pearl of Africa tujja beera of course buli kimu gyabeera okiraba naye nga question is
bwe mu ndowooza yo oba mu ndaba ye y'ebintu ne relationship za Zari bwe zooziraba amwagalako ssente oba ziri true love. Ssente oba love nkikulekedde.